tugendagendako mu bitundu eby'e Masaka. Mu bitundu eby'e Masaka eyo ye wali Father Sekabira abadde ayogeza abantu naddala mu mawulire obwama. Father Sekabira ono yawambibwa weeks 2 emabega. Kakana kati tunakubeera nga tutegeera aliwa. Kakati oluvannyuma lw'okuwambibwa weeks 2 emabega amayitire ge gabadde tegamanyiddwa watuufu. Paka nakati paka actually ndowooza ennaku nga 2 emabega e Masaka we baavuddeyo ate okubeera nga tesizeri Masaka we lyavuddeyo okubeera nga li breaking a silence. Era okusinziira ku bbaluwa Bishop Severus Jumba gye yafulumya ng'ennaku zombi zaali 13 yatutegeeza nti nno Father Sekabira abadde akolera ku Bumangi Parish era nga yabadde director wa Uplift Primary School. Era nga kigambibwa nti yakwatibwa ku ssaawa zaalinganga 7 okuva ku ofiisi ye mu bitundu eby'e Katwe, ekyo nga kisangibwa mu Masaka City. Otekedde bulungi. Kaakati olunaku olw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 14 bannaffe ab'amagye bamaze ne bavaayo okwacknowledginga nti be balina omuki omukulu. Kaakati era nga emisango egyamukwasizza bagiyise batya bagambye violent subversive activities against the state. Naye kati ogwo egyo misango naye example nti yakola bwati tegyatuweereddwa. Naye amagye ne gavaayo ne gatukakasa nti nno agenda kubanga aleetebwa mu kooti. Kaakati ekyo kirungi. Naye ekyo kigenza okujja ng'abantu bamaze kuvaayo kugatta maloboozi gaabwe. Bannange mutuwe faaza, bannange faaza ali luddawa. Kaakati kino nno ne kireeta ekibuuzo. Buli munnayuganda kyatandise okubuuza. Ekisooka mu mateeka omuntu bw'akwatibwa alina okulwalayiningibwa mu kkooti mu ssaawa 48. Naye kakati waliwo ekintu ekyafuuse omuze. Bakukwata ne bakwegaana. Oluvannyuma ne balyoka bavaayo. Ate oluvannyuma bavaayo ne bakwacknowledginga nti tukola ki? Tumulina. Naye mu kaseera nga bakukwatidde osusse essaawa ez'essalira z'olina okutwalibwa mu kkooti. Kakati oli n'abuuza ekibuuzo nti enfuga ey'amateeka mu ggwanga muno yaddawa eri ku ki? Omwaka guno waliwo ensonga eyajja ng'ate esukka n'eggwanga lya Uganda n'egenda ne mu mawanga amalala. Bannakenya 2 looza kwaliko Bob Njagino oba naani omulala abaali bazze wano mu ggwanga erya Uganda mu bigambibwa nti no actually tibigambibwa ne babeetaba mu kunoonyeza Robert Kyagulanyi Ssentamu akalulu yali ali mu bitundu eby'ebusobe ng'atandika kampeyini ze ajja akwatibwa. Ebbanga lyonna lye twamala nga poliisi esirise eraga nti poliisi yongeerumiriza tetukola ki? Tetumulina. Era tulowooza nti poliisi egenda okukola communication ng'emaze okukola search ne mu bitongole byayo byerowooza nti no bakolagana nabyo because amagye gasobola okukukwata. Poliisi neetamanya amagye ne gategeeza nti tumulina tugenda mu bukola ki? So tulowooza nti poliisi egenda ovaayo okukola communication yaayo ng'emaze okubuuza ne bavaayo ne bamwegaana. After some time omukulembeze w'eggwanga n'avaayo n'acknowledginga nti abo nali nabateeka mu firiigi. Oba kitegeera bulungi. Era nabo ne bavaayo ne bawa obujulizi kituufu twakwatibwa twatwalibwako ne bagita warehouse bagita batya entebe eyo. Oba kitegeera bulungi. So akati ebibuuzo abantu bye beebuuza enfuga ey'amateeka ekyagobererwa oba ekino kye kyandibadde ekituufu nti omuntu waba akwatiddwa bonna bannayuganda bakkiriza nti akole ki? Akwatibwe. Naye bw'amala okukwatibwa abawankwata you need to identify yourself nti ffe ab'ekitongole gundi ono tumukutte ku nsonga bweziti ne bweziti kubanga waliwo mu mateeka wo kibayita okuresisting arrest kituufu abakwata balina amaanyi babeera n'emmundu naye muli gwa kwabasinga amaanyi nga gyali nkubulire jukira bakusanga tebwetegese omaani waliwo ebintu ebyo bibiri kati waliwo ekiteekebwa mu bantu tekyandibadde kirungi omuntu akwatibwa ebitongole by'ebyokwerinda okumuteekako ekigambo ky'okuwambibwa eyebeera arrest naye ekigambo ky'okuwambibwa kijjawo kubanga kiteereddwa mu mitima gy'abantu kipotrayingiddwa ng'okuwamba kubanga n'abakwata tebalaga nti no bakola ki
kati ekibuuzo bwe bali agala okukwata omuntu awali abantu abangi nga balina ba victims abaali bawambiddwako ne baagala bakozesa obusungu obungi ontegedde bulungi okunoono n'alowooza nti akola ki awambibwa oba okategedde bulungi so ebyo nno bibuuzo naye nga tukye tugenda okulinda tulabe okwongera okumanyira ddala emisango gya Father Ssekabira ina example yakola ki naffe tusobole okuba nga tugenda mu maaso kubanga tugyewala kubanga si kirungi kale ziri 14 zakayita ku ssaawa emwezi amakya g'olunaku olwaleero si 18 ng'ozitwala mpola ngambye mmeka 11 ngambye 18 n'okuya tokyawulira obadde okola kiwootabadde nga wayogera birala ebiki kaakati 19 zakayita ku emwezi amakya g'olunaku olwaleero mwongere okubwatula bingo basebo Stabili 386 hash gyoba okozesa okusobola okuba nga ate obwatula bingo 10 sente amakya ag'olunaku olwaleero twagala tugabe emitwalo 10 ekitundu kino bwe kitandikira okuba nga kiggwa akati twagala obeera ekitundutundu kwaba bagenda okuba nga ate bawangula kodi eri Stabili 386 hash abanoonya wali ali ku kyeyo neyaŋŋambye ayagala kubwatula naye alabe oba kisoboka abwatule kasakajja era kasagenda mu ddwa basobola onaamukubira otya ate betutera okuba ne batakwata tebaba kati abeeremu abo ye kasita aba ng'afunye ssente ye Stabili 386 hash ekodi yaffe gyobakozesa okuba nga ate obwatula bingo tugenda kwetowoola mu katono nnyo okunoonya akalulu kukyagendera ddala mu maaso President Yoweri Kaguta Museveni ali bitundu eby'ekakumiro era ng'atandise okwesogga ebitundu ebya Buganda ng'awenja akalulu ate Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu ggombolola y'e Lubaga olunaku olwaleero kale n'ebyo n'ebisingawo omukyala amanyidwa nga Sarah Balete answeri nyaye ndyogedde bulungi yavuddeyo n'ateeka akazito kwa akulira akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama ng'amugamba ebigenda mu maaso si gwe gusoose okugenda mu maaso naye banno bwe byagendanga mu maaso baakolanga bwe biti gwe lwaki amaaso okanula makanule n'ebisingako ebyo tugenda okuba nga tutunuliraawo good morning